ekifaananyi kyafulumye nga Nabatanzi wali omusajja ayinza okuweeragizaako bbomu ndi bbomu woli bbomu kuba taata yange gyali ewali bbomu Tuli sponsored by Jolo Quality Properties. Bagamba nti otandika n'akakadde kamu n'ekitundu osobola okuba ng'ofuna ettaka. Gwonna wenna ayagala ettaka ogenda kuba ate nga otukubira ku ssimu yaffe eri awo wansi ate tusobola okuba nga tukunnyonnyola ate ng'ofuna ebisingawo ku nsonga za Jolo. We are also sponsored by Zaid, a lighting store. Bagamba nti amatala gonna ge weetaaze in all color sizes. Tugalina amatala amalungi, olina apartments, olina restaurant, olina hotel, jangu tuguleko amatala. Amawulire agaliwo bassebo ne banyama. Ekifaananyi kyaddaaki ku mitimbagano ekiraga omukyala amanyikibwa nga Nabatanzi yeekubyeko ttatu ya mwana mulenzi Mistali nedda mukwano eno ttatu ng'efaananye engaani ono gaya ate omulala arapinga Mistali anti nobatamenya Mistali ono Mistali ng'afaananye gundi ono arapinga bamuyita batya nabyo mubasatu Bobirash. Now, basabo ne banyabo amawulire gafuluma emabegakaawo abantu ne bagamba mbu Mistali oba omu ku ba B2C alabika yeggala Nabatanzi yeggala baba we Nabatanzi now ekifaananyi kifulumye ekyo kyetuzalinaako obukakafu nti oba kituufu oba AI naye nga omutera okugamba there is no smoke without fire ekibi Nabatanzi alaga nnyo nti ayagala nnyo omusajja Mistali si alina omukazi abadde ebyobo yeyina omukazi muganda watte yalina omukyalo oli yesimbawo ne bamukubaaka nedda Mistali abantu baliwe bati baagala abakazi balina ssente anti ono ye taziina aziina yali aziina ng'amuteeka mu mukwanizo gw'ogamba we used to walk together ne bana abavubuka anti yali azikuula mbali ng'aziteeka muno Nabatanzitabirangako na ssente nga yazijja anti kyekugambye nti yali azijja eno ng'azijja ng'aziteekera avuga Benz ayina ne kawundo ayina kawundo ayina akola nezoloza kwaki Nabatanzi ne gundi bayawukana nuno mulala gwe bali bazanye bigambo bamuyita liflo si bigambo nampija ate baddawo Nabatanzi ali mukyala wa Lwasa yoyo neyamwega yakula ku Lwasa ati kyekugamba akuula eri n'ateeka mu mulenzi olutonyi lwayagala ayaga nnyo kyayagala she loves him more than Mr. Lee ate onayo Mr. Lee akulaga nti ye bashuga mami kiria Mr. Lee washuga mami nnyo siguli mani ono yagaku ngaate omutuno asirisa mu nsonga zino ne kambuuze kiva kuki omuwala omukazi ajjawo gatisi too much love tokimalayo wekwekuba ttatu y'omusajja nova ku kyokuba omukazi nga Nabatanzi ova akaliba okuba ogambye nti she loves too much abasajja be babuze oba akaana kamukwata bulungi abaana abato bawuuba ensonga ziri bagamba oba obuvubuka kagenda ne kali emmamba ne kali emmale wekakwata ku mukyala wo eyo anti abo bo bagashumba by the way Nabatanzi yogera oba bagashumba tabalina maanyi balya nkoko negashumba kera kumacha kukola jimu kati amaanyi gabagawula
Mbuzo lyo akola jimu oba yali amala. Jimu babba ssente zange nakola omwezi mulama siko. Bangamba weesobola. Gy'oli nsasula kwesobola. Kati alaga nnyo kyayagala Nabatanzi. Nabatanzi ekisooka nze kyemumanya ndasooka mbabuulireko Nabatanzi kati kyemusooka omumanyako is a loving person. Ayagala nnyo. Is a loving person. Naawe kennyini bw'omutunulako omwagalirawo ng'omuntu. First of all alina omutima omulungi. Takweka. Kakati wavayo n'ayagala omuntu ate teyeekwanirangako kwoyo dokitali. Dokitali ye yamukwananga ayagala bamukubira ennyimba ze. Yali agala akozesa yali abalakapawaggule. Yes, yali abalakapawaggule. Because me, I remember one day twaliko ne Tesi, sister wa gundi ono. Ne Libo baaliko. Kyava bagamba nonno akola ku TV. Nagamba naye oli musiru. Lwaki owedda toyogera bano betulina okuba mikwano ki? Mikwano gyabwe. Kati bba basatu beekubamu akagundi ani agenda omupatana. Okitegeera. Bateesa ani abamuyingira. Baba bapatana. Ne bagamba okulaba okwaffe tulaba. Ate naawe mulimu nnyo. Nekusipaka era waliwo ayina. Ne Julia ayinayo. Bangamba nekubukidde ttu. Ayagala yaani. Guwate. Nyawo. Kati era tesinangamba munnange nyamba okuba obuyimba bw'omuntu waffe tujja kuba nakuba nnyo kuba nakuba we twatandikira okukolerayo balina ontagaza. Yawa. Kubukedde. Ananana ontagaza. Nga jugaze yali mu byuma nga tonnajja. Nga nkuba ontagaza. Ngogifiira. Naye tebampayo wadde ebitaano. Nga bakanyagamba thank you. We love you. Thank you. Yoli gumite. But Diana, by the way, Diana, no, never B2C omuleka. Sinti muntu ayagala byeru. Kuba mweru. Omwana, that chick is beautiful. At the end of the day, my policy is I don't date white. Wama, Naye jafu yayagala beeru. Ate yo motoka kabina nkabula. N'omweru baba akabina ke kaba kaddugavu. Anti ngamba omweru. N'omweru akabina n'essusu biddugavu. Akabina n'essusu biddugavu. Nga bannaye bwe kulako. Kankulageko omwana wange. Kaako. Naye nga it is okay. Naye wamma mukwano wange ina future. Wamukwano edwa. Nabatanzi neri. I think if those guys were dating like ebyaddala nga sina byakwekuka nga it's official, that would be a very nice couple. Yeah. Ate bandizadde n'abaana abalungi. It would be a very nice couple. Akatowakana. Tekiwomera matama abiri. Agusaze. Tagulwisa. Tekiwomera matama abiri. Omanyi ki ekyali kyabaawukanya ne Nampijjali? It is has to be many. Ekyabawukanya siri lubowa. Ono abakulira mu mizanyo. Mukwano kwata bulungi ku kazimba ako bwe bakolera nga luwo ataliimu kuba luwo is happy married. Fuula yagana kubona omukatuli kyono musiraamu. Ate ekisooka gyonsiga wayagituwa eyo story. Togaba soosi z'olubusiru. Togaba soosi. Bana tulumu olugambo katule muguni mu jjoko. Gwemba nkyakugamba akazimba ako koola. Katagaza office eyo waggulu. Ayikoti. Kuliko buhanda. Ogamba akazimbe k'amasengere. Ako. No si masengere. Yeyo masengere kwe kuli TV. Masengere. Kuliko akazimbe. Akazimbe akavaamu komani. Ani akakuli. Tuli sponsored by Jolo Quality Properties. Tukutegeeza nti gwe oyagala ettaka
bambi jangu ofune ettaka mu Bajjolo. Namwe abaagala obboogerako mutuwe kasente tuboogereko. We are sponsored by Zaid Lighting Center Store. Balina amataala gonna aga buli kala. Gwageetanze ojja bbanga otukubira ku namba zaffe ate osobola okubanga ofuna ettala eddungi. It has been me, Simple MC, Apo Osane Mama Ayan. Nanyine entombwe n'ebbeere. Bye.